Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulapira kyokola kya mutawana nnyo gwakyatambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV nawe atanaba kubanga osubscribinga nga bulijjo nnyongera okujjukiza n'okusaba nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna kakuyambako okujjukiza n'oba ng'obeera omu ku abo abasooka okumanya amawulire genjagala okubanga nkuwa gano oyinza okuba waagalabyeko wabula ate wayinza okubaawo atannagamanya so yensonga kinjagala kusaba bw'oba osobola kwata share button osharinge link eno mu WhatsApp groups ezenjawulo zonna z'olimu abantu babeere nga bagafuna. Waliwo olukiiko ekiri emmengo kyenjagala okubanga nkuwa, waliwo olukiiko olumaze okubanga lutuula era nga lugenze mu maaso ne luba nga lukubirizibwa abamu ku bantu abanene bengenda okubanga nkusomera. Olukiiko luno lutuddemu abantu ab'enjawulo wabula abataddeko emikono ku kiwandiiko kyengenda okukusomera bali basatu. Kuliko owekitiibwa Charles Peter Mayiga Katikkiro, kuliko omulangira David Kintu Wasajja ono ng'abaddewo ku lw'olulyo olulangira, kuliko omutaka w'olukiiko lw'abataka, omukubiriza w'olukiiko lw'abataka, ne kubaako omutaka Namwama Augustine Kizito Mutumba. Bino nabikunnyonnyolako luli wiiki eyo ewedde. Bw'obanga obadde ogoberera omukutu ogwa Red Zone TV kakasanga bino si bipya obadde obimanyi. Amakya g'olunaku olwaleero amawulire gafulumye nga galaga olwa pressure bannayuganda gye bataddewo nga babanja Kabaka, pressure bannayuganda gye bataddewo nga baagala Ssaabasajja Kabaka abantu bababuulire Kabaka aliwa era Kabaka ali mu mbeera ki. Abakungu emmengo ne bayita olukiiko olw'amangu nga balaba pressure etandise okubanga erinnya eva mu nteeko. Olukiiko luno lwe bayise lutudde ne lukkaanya ku kiwandiiko kino wammanga nga bategeeza Obuganda nti bannange Ssaabasajja Kabaka mulwadde era ali mu ggwanga lya Namibia era ali safe, wabula si mulwadde muyi wabula ali mu kulikavalinga. Kankikusomere tugende mpola mpola. Ekiwandiiko kino kiriko omutwe Obwakabaka bwa Buganda, Kingdom of Buganda, woofiisi ya Katikkiro, Office of the Katikkiro Prime Minister. Ekiwandiiko okuva mu nsisinkano ey'enjawulo wakati wa Katikkiro, ab'olulyo olulangira n'akakiiko akafuzi ak'olukiiko lw'abataka ab'obusolya ne bagamba bwe bati. Olunaku lwaleero ngenda kusoma mwezi 18 mwezi gwa Ssebaaseka ogw'omukaaga 2024 wabaddewo ensisinkano ey'enjawulo mu Bulange Emmengo wakati wa Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga ne baminisita omulangira David Kintu Wasajja n'akakiiko akafuzi ak'olukiiko lw'abataka b'obusolya. Ensisinkano eno ebadde ya nkizo era abagyetabyemu bakkaanyizza okuyisa ekiwandiiko kino okumanyisa abantu bonna ku nsonga enkulu ekwata ku Ssaabasajja Kabaka ensangi zino. Mu myaka egiyise Ssaabasajja abadde mukosefu era ne kitawaanya nnyo obulamu bwe, ne kitawaanya nnyo emirimu gye. Mu myaka egiyise era ne bongerako Ssaabasajja Kabaka afunye obujjanjabi okuva mu basawo abakugu wano mu Uganda ne mu mawanga amalala ag'enjawulo ebweru w'eggwanga erya Uganda. Bino nno biri mu kiwandiiko kye ndi mu kusomera kino ekivudde mu lukiiko olutudde olwabo benkugambye. Abasawo abakugu ab'e Bugirimaani ab'emu ggwanga lya Germany be yagenda okulaba mu mwezi ogwokusatu March 2024 baakiraba nti okufuna obuweerero obwannamaddala Ssaabasajja Kabaka alina okumala ekiseera ng'awumuddemu era kisaanidde yeewalire ddala emirimu kubanga emirimu emingi gye gimuleetera okukoseka. Abakugu bano era baalagira Ssaabasajja Kabaka baamulagirira abakugu bannaabwe abakolera emirimu gyabwe mu ggwanga erya Namibia nga bamugamba nti agende eyo obaolyawo neyo nayo ajja kufunirayo nti walungi nayo kubanga ayinza okuwumulirayokko ate nga bwafuna n'obujjanjabi. Biri mu kiwandiiko kino kyendi mu kubanga nkuyitiramu gwali ku mukutu ogwa Red Zone TV. Bano abakibaze oba bakisayininzeeko oba bakikkiriziganyizaako be batudde mu lukiiko olwo lwe nkugamba. Wuliriza, Ssaabasajja Kabaka yasiima okuva e Bulaaya agende mu ggwanga erya Namibia eyo mu maserengeta ga lukalu lwa Africa era kinajjukirwa nti mu mwezi ogwa Kafumulambawo Katikkiro yategeeza Obuganda nti Ssaabasajja Kabaka yaliko wabweru w'eggwanga era afuna bujjanjabi.
newe twogerera kati Ssaabasajja Kabaka akyali mu ggwanga eryo erya Namibia mu mikono gy'abakugu gye yagenda okuba ng'afuna obujjanjabi n'okuwummulako. Kikulu nnyo era kisaana okukkaatiriza nti Ssaabasajja Kabaka si mulwadde muyi era tali ku ndiri nga bwe bagamba, wabula yeetaaga ekiseera ekigere okwongera okuwummulamu ng'ali mu mikono gy'abasawo okusobola okussuukira ddala obulungi ennyo. Kiwandiiko kye ndimu kye nkuyitiramu ababadde mu lukiiko kye bataddeko emikono. Wuliriza nga bwe twongera essaala tukakasa nti kisaanidde Obuganda bumanye nti ensonga z'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka zikolebwako bulungi era mu ngeri ey'ekikugu ddala. Amawulire amatongole agakwata ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka gava wa Katikkiro. Tusaanye tujjukire nti Ssaabasajja Kabaka ye kitaffe era akulira ku ye kitaffe era okukira ku bantu abalala bonna. Ssaabasajja Kabaka talingirizibwa. Amawulire agakwata ku bulamu bwe tegabeera nga gakumukumu, tegabeera gakumukumu era tegafulumizibwa mu ngeri eweebula ekitiibwa kye nga Ssaabasajja Kabaka oba engeri etyoboola eddembe lye ery'obuntu kubanga naye muntu. Wuliriza gwali ku mukutu ogwa Red Zone TV, tugende mpola mpola. Katikkiro ab'olulyo olulangira n'abataka ab'obusolya baagala okwebaza abantu bonna abolesezza empisa zaffe eŋŋanda ez'obugunjufu, obugumiikiriza n'obukakkamu mu kaseera kano, era bakubiriza Obuganda okwewala ennyo abatambuza obulimba n'eŋŋambo nga banoonya okusiga obukyayi, okweyawulayawula n'okunafuya Obuganda. Ssaabasajja Kabaka ajja kudda kuno ku butaka ng'obudde bwe obw'okudda butuuse. Okiwulidde? Oli ku Red Zone TV, ekiwandiiko kikyagenda mu maaso. Olwo ne bawunzika nga bagamba awo nno tubeere bagumiikiriza era tuwonge Ssaabasajja Kabaka mu mikono gya Katonda ayongere okumusuusa, twongere okukuuma, okunyweza n'okwolesa obumu n'omwoyo gwa Buganda ogutafa. Awangaale ayi Ssaabasajja Kabaka. Ne bassaako omukono abantu basatu, Omutaka Namwama Augustine Kizito Mutumba nassaako omukono, omukubiriza w'olukiiko lw'abataka naye nassaako omukono, Omulangira David Kintu Wassajja ono ng'abaddewo akiikiridde ab'olulyo olulangira naye nassaako omukono, Charles Peter Mayiga Katikkiro naye n'ateekako omukono. Kati gwali ku Red Zone TV, nkakasa naawe kikutuuseko yonna gy'osinzira okuba nga gy'otulabira. Ekiwandiiko bwe kityo bwe kibadde kifaanana, emikono gyegyo egiteekeddwako oyinza obutagiraba gyonna naye nja kukuzuumingirako ko wano katono katono obeere ng'olabako. Bwe bityo bwe bibadde, olukiiko lutudde ne lufulumya ekiwandiiko ekiri official ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Weebale okuba mukyali ku Red Zone TV n'ebirala byonna ojja kugenda mu maaso n'okuba nga obifuna.